wategeera naawe akakeebwa ennyo ikopolo kapiriga mudeploying wala. Okay, good. Era tujja genda. Omwana ina jafa yinkana akwana muleka mukwano susuru kali kalululaga namugambe osibyo tena sergeant Mpima bulungi ate nzika nkubulire oyo omwana ajja kuchawa olwolu lukali kalugeno mulaga tombulira nze mbadde ngamba nti sirika pikira njaye mbana mukazi wange nanti bulijjo mbadde nzia ne reporting anti banga kimuli yambula kwanga gwe toyina kyofaayo bawo yani kimuli yegwe uniform yange yokubiri wagigolodde ojja jjegololera ssebo sinzi sergeant mama ndi kugwe genda bugenzi maaso nakuwa ripoti yo naye ndi kugwe okwo kunnyomako nnyomoola kwonna kujja kugwe tujja kwawukana ate bubi nnyo lwa nsonga egi mwana oyo omwana nafuka omwana gyobera nti wo sirika wama gobadde ogamba ki nti okuva bbanga ekimuliro yambulako tofangayo munoonya kyokka sergeant wali mukulembeza omulungi nga tukwesiga naye tokyatufaako efaako gweka na famire eyo nga twali tukweze ngaokola ebintu ebiri nkyoba waba ki sergeant naffe tetumanyi maama ng'oyogedde bingi ate biteetaagisa nga nfiiriridde Kigenya ono laba eno ndi mupoliisi ogwo ku bantu 10 abamu batabufu ba mutwe abamu bayaga abalala babbi abalala bampisa mbi nga bwekitegeera naye byonna temubisiima sergeant tonna byongamba sergeant tutegeragana it's not good mumulira bannamwe emitawaana n'okutandika okubajjamu obwesige siyinza kubikolako olw'obutasiima bwobwo nga sootegedde sina byentegedde kale yingire emotoka tugende tunoonya omusajjawo naye nga nkwejjako bwejji nandibadde ekyo sikikola mumulira bannamwe emitawaana mbu tetukola ku kyalo kuno linnya emotoka tugende kutwala tolinnya yakusindika byemabega mwogera kino mwogera kiri bwetetukola nogiremu kuba togibire yombeeredde kimusajjawa sindika anguwa amakutaga kwangu nkuleteeyo ejje eddala kati mpayo kabbaani naye olidde bingi sigubanga mensa buli kimu kyenjagala okay but akale tofaayo okay oyinza n'okulya bubiri kati sikyayagala bbaani mpozi mpa over is finis ale nnyongera ejji kati namugambye biri ebiki ebyebbaluwa byenakugambyeko ebbaluwa bedde nti agikwadde nze beredde nti was it was it darling is 100% is your darling please kwekikazi gwe ani gwete ekikazi ojja nokwogera bulungi ndoza gwogera naye tomumanyi tontiza zizenoza gwogera naye tomumanyi nze wembanga nyize kanula amaaso enyindo nezireerula n'amalusu nempanda po ani gwe wandulira amalusu gwoga kimi ekikuleese nja kuwa kikazi gwe muleke nawe bikul osibyeyo otya bulungi wamma sibyotyeyo nyago baawo omugambeko naye maama ekibadde kisinza otuleeta waliwo omwami mukulukulu bwati mutonotono mumpi si wakuno naye nga batugambye nti no yatera okunywerako wano neddayo nga simulabangako nedda maama tewali mutawaana ye si gwe twetaaga naye waliwo ebintu byada tuwadde tuleetere mukyala we gwe yakwanira wano nti era gwe omumanyi mama sirina gwe mmanyi tolina gwe omanyi ndowooza tuzze wakyamu weebale nnyo maama weebalire ddala kakati munange sente zino zibadde batuwadde tuleetere ebbeere ddene zitereke tujja zimuddiza his excellency wangi obadde olina kyogamba nedda mpozi mwagala bbeere ddene bbeere ddene lyerinnya mpozi nga nawulira bubi naye lyerinnya bbeere ddene okay
obuzibu buli nti nabadde sitegedde kiki ddala kimunjagaza kyamwagala kuŋŋamba naye mu butuufu nze ebbeeredde nze nannyini wano n'akawala ke mugamba nkamanyi eka namugamba namugambe gwe munoonya maama teweeraliikirira gwe munoonya nange gyendaga teweeraliikire kati zino sente muzimpe nze njabbawe oli mulalu gwe ate ekiseresi yakumanyirawo wamma maama omuwala abeera sajenti mpiima ku police post kwennyene awo abeera nezagala sente zawe ne bwe nsigaza tewali mutawaana nedda tewali mutawaana gwe sigala bino byabakazi fekka tujja bisobola nja kunona wano abireke teweeraliikirira nze noka mutwale tulewa mitulaawo ebyo bimpe taata bimpe bireeti walako nno tewali mutawaana. Come. Are you not Musoke? I am, sir. The former student of here? Yes. Huh? Then what kind of fellow are you? Why do you go around the school unashamedly without attacking in your shirt? Eh? Don't you think it is illegal and illogical to do such a thing? What kind of fellow are you? Mzee. This is cantankerous. Totally mesmerizing. And you speak vernacular in my school. Vernacular? Eh? Don't you think that it is against the school rules? Mr. Moba. No. I cannot teach you to be disciplined and then you go ahead and wither into total chaos. That will not happen. As a former student of Kigenya school, you should be informed on the school regulations and rules, and you should know better than to come to the school and disturb the peace. Mr. Headmaster, I have brought this parcel for you. What is this from? What is this? Yours. And sign here. All this time you are from the Ministry of Education. Please, sir, I am sorry, really. I cannot sign, please. I'm sorry for all that I have done. I'm sorry, please forgive me. Please forgive me, my friend. You are like my son. nze nagamba dda nti muwala oyo muyaayu ng'ompakanya kati akyakoze omukyalo ono owange oti muleko omukazi neyeyogera wamma maama ono omulala omusiŋŋaanyeewa kakati zika ompisa eki maama ompisa eki nga muwala wali kawadwa wange ayagala ompisa eki waliwo akunyiridde okumpi enjaga notamiruko babba yakubye olino olemera muloko gwe mankulata tonvuma bannange ndeka ono nze mmumanyi ono mmumanyi omanyiko ki mu busajja bonna obwokwagala nolyoka oyagala okaseba mpiko nokakaza n'omwana ne kakazigwa omanyira gwe kakazigwa gwe nja kutula mankulata ng'owutula sabanza ono nja mubuniza omunizaani gwani gw'omanyira wanneerabira mangu osaba ki lindako ono nze nja mubuniza nja mubu nga bwe mbadde nkugamba nze ndi muntu wa mu state house munda nnyo kati ng'omanyi yatta Ssekanyolya Mitumba minister of finance fe ab'omu state house tuba tumanyi ebintu bingi nnyo bunyi tunyumirwe yongera kati nga president mu state house waliwo atamumanyi nti buli wiiki aleeta akawala kato kapya buli wiiki bano baani ate radio kolo yange gye naleeta okuva e London nagyerabiddeyo omanyi fe aba security tubeera alaati essaawa 4 wekigwana mwe baani abuuza ye gwani abuuza nze nsoose okubuuza simanyi gw'oyogera naye omumanyi seeraga kumumanyi Beredeni wanje muwala wo aze n'akola lipooti nti bbaawe Kimuli yabuze bannange abule zemba nesabira abule sajja ne babyogera bituufu tuula tunywe omugagga yatuwaddemu owange lwaki omusizaamu amaaso naawe tonfuukira kawawa tonera kizibu wano deribali nkola emirimu gyange labeera gwe Beredeni ngenda kusiba bagamba nti yamba poliisi naye kuyambe nzize nenkubuuza obona kyomanyi kukula kwa bbaawe Kimuli nogala tulina kyo kimanyiko ate nga ye omuwala agamba nti gwe muziziko ogusooka mu kkubo eri omukwano gwange musajja sereka naawe oba sekiraawe nja kusiba okimanyi nti ndi wa mu state house kobe nga oli wa mugulu kaabe nga malika Gabriel yennyini mulabye
nga yapakinze motoka awo n'ovaamu saagala nnyingirira nga nkola emirimu gyange gwe beereddene wange ono omwana mulalu bulalu bane mu butuufu akasajja sikaagala naye okukyawa omutula gw'omusango kyekyo gwe suspect asooka bwe nkwamire omusajja yabuze okubi n'enduulu nongamba tunywemu teri yali amulaze mu bukyayi bw'enkanidde awo ku Kigenya bannange musajja nti sirika okimanyi nti omuntu gw'onoonya mumanyi omumanyi He's very sick, my dear. He's smell. Nedda. Tukole bwe tugende wa bedeni tumyabe. Yajja okusobola okutuyamba n'otuwa ku ddagala. Ndi bulungi. Ani akugambye? Tugende bedeni yajja otufunirayo ku ddagala yamanye eddagala eganda erikola. Tugende. Owange nze kugambye nti bulungi njagala kudda kasiri mulwadde. Togende na ku ssomero. Pulira kantoloozi. Nedda ebyo weerimba tugende bedeni ajja tuyamba yamanye ebikola. Yobadde ki? Nkugambye njagala kuddaka. Kyagala olowooza tikikufaako nkufaako nnyo and no wife nanos his goes his forever kati mukasa kano njagala nfuneyo omuntu anambeesabeesa era binadde nkugamba namugambe ompulya namugambe namugambe banna omwana w'abandi agenda okufuyana kati namugambe tugende wabedde napyana tofa guma njakukusa kwakazi kwanze mwalimu nakajanja kakakujjudde sekulo mpisa endiga nti n'abantu de wansi onfe kule jangu totya ndaba mwe bamu ne muwalawo olowooza nti no twerabidde engeri sajenti yakuleeta muwano ng'akukusa mu kiro twerabidde yogera by'omanyi wamma maama omukazi waawe ataliko keebuzibwako nga lwaki bamuleeta bamukukusa kiro lwaki nga bakukusa mu kiro mwandabira wa tewajja kuno ng'oli lubuto ggwe laba n'omuwalawo wazaala mwembi mwe bamu kakati ebyo nnoyogera byaki njogere ki mwe bamu mwagala abasajja bakadde noyo kenyini baawo sajenti yakwagala muto oli muto nnyo yakufunyisa olubuto ng'oli muto oza yandikukusiza ayagala nnyo muvaane mugende muve mu maka gange nkugambye banga nze nja kusekula nze nkukuziza okutuusa wano wooli ogwo omulimu gw'olina mu Ministry of Education tewandikufunye singa sinzi kati nze mbadde nkusaba nti bino byonna bye tubaddeko nti oba nkumanyidde oba njogedde bubi tubireke wano omanyi mwe ba inspector of schools mbamanyi Mr. Moba. Nedda mutabani nedda bino tubireke lwaki oyagala okunsanyingiza ebbaluwa engo oba ku mulimu kati nze nve ku bwa headmaster nkole ki ekirala nsonyiwa mutabani nsonyiwa Mr. Headmaster, nze nina okuddayo eno ebbaluwa yiyo gisome osayininge nti ogifunye yo ebbaluwa ngifunye era ngenda gisoma nga naawe wooli wano naye bino ebyogamba nti oba nkumanyidde nkwogeredde bubi nti oba nkunyiziza tubireke wano okiridde yo ngenda gisoma This is fantastic. This is beautiful, fantastic, superfluous, amazing. But now, can I have somebody ringing the school bell? This is beautiful. Our own daughter, our own student here, Namugambe, has been officially invited to Tajikistan. Sure. You read. Tajikistan. Thank you very much. Our minister, whoever they know, it's beautiful. It's marvelous. Do what it was and what was that. It's good. Thank you very much. Let us go immediately and talk to the parents. Okay. Yeah, let us go to the home of the girl. eyo notuukayo ne mu ofiisi ya pulezidenti mwennyini ne mu ntebe entuula yeggwe omuntu gwe twagalira ddala isoke nze niwo okuyamba ggwanga lyange naye akyaliyo ne ku makya g'olwaliro nemulabyeko owakakanzu akeeru n'akakofiira akamyufu yoyo yennyini neeyamukwata yennyini muma exactly kakopolo kali awo keeru kalinga kazungu kavuga motoka za mu State House naye kakambwe nnyo maama ayinza n'okuba nga yamusse kandi mutta kubanga singa munfunirayo akantu akatonotono nze netandika okugoba ebintu byange nga bwe nfuna ne kontakisi zange akantu akatono nga ki kikyotomanyi ate akantu kuwa kaki ng'omanye tugamba oli gyali kale oyo tumwerabire ono byagwera tabimanyi oba nzijawo essimu amangu wano okumpi wano simu eyaki zenyinza omukubira essimu mu State House
nenjogera ne president nyini naye ndaba yankubirako olumu gwe okuba essimu ya mukadde bwangu gwe naye kenyini yankubirako enamba ye njijjawa kawadwa yatukirako ku simu wano pulezidenti ate batugamba nti enamba zisigalako ku simu ngeno ajjawo olugezigezi lwo kawadwa tumujeewa tugende tunoonye kawadwa yekka yayinza otuyamba oyo tumutudde owange oba bali esimu yo bagibadade ze jimpe kureko senga wange ali mu kibuga yine enamba yange ate olubadde kozi namba ki iyo kwo kale katugezeeko halo sinze mumpe netiwaka eki neti lindako mumpe jogere naye halo evuddeko mbu netiwaka mwempe vavaako nnyo tunagezaako edda ngerezaako kweno ate ogubadde bana genda yangu wagenda ono n'emmotoka tuve kuno ate kiki mulimu gwe sigwa kubuzabuza bibuzo tambulirawo anti obadde ki naye bannanga akakazi kabadde katusse kakazi ki eri gye tubadde naye mukazi gwe olikanyika njagaawo oba bakubuuza bali ku gwe nno ekiki bannange omanye ekyandeesa ku Kigenya kuno olyoka onjogerera amafukule tegeeragane ngamba twavudde wano nga ngenze kuyamba nange bange bamunzi gwe nno owonyebwonyi nti no sirina budde bwo mbadde nja kutwala obinyumye baaba ekitegeeza totegedde kyenkoze munno tokyetegereza bulungi eki tokyetegereza okirabisizza gwe ndali bannange ontiisatiisa nkutiisatiisa gwe nga naye wazze kuno okukigenya kuyombera bbaawo kati fe olwo ab'okukigenya tetuyombere baffe kakazi gwe omanyiira kati kankulaga akamanyiro kyekijanguma owange oba mudda mu kibuga nange mutwalekaawo kumpi nanozi ebbaala ginabirire kumaawe mutwaleko kumpi era ono alabye ankubisizza muggo kyaba kubanga ankubisa bigonze nandi mukubi oyo omukazi namugambe zukka nkwegayidde bambi tofa namugambe zukka nkutwale ewammwe namugambe muyimire munyambe bane muyimire munyambe muntu ayeko n'omwana mulwadde owange kadwa bingi soko bireke omwana w'abaani nga ndabanga akooye nyabo bedde n'omwana azirise yekka era nsaba bano bo bamanyi bansabire bamutwale mu ddwaliro nga bo balina n'emmotoka munaamutwalako eno si ambulance owange soko oleka okusimbula gwe gyogamba okutwala omwana anano sajenti akunoonya era bamugezi kirako ewuwe kirako ewuwe bani nze nfudde sajenti amawulire gamutuuseeko dda my god terrible namugambe zukka tugire zukka tugende linda kopide nemutu bali wajja no si sajenti ate anonya amukonosira mugambe amukoze eki kawadwa imirira kawadwa ihanga Mama nfudde kawadwa nsobezaako akusobezaako ogambe kawadwa musozi kawadwa tona jja kudukira toweralikira mwana wange tujja kumukwata oyo kawadwa yepangapanga bwe pansipansi tujja mukwata ate nadukirawa ono Kigenya nze nfugako nabwonekwekawa kawadwa nja kukwata bw'oba oli mugezi vaayo okwekule tumutwale mu motoka tumutwale eka tujja kukwata ojja kusomya kwana babalala si wange funa amaanyi oyo kawadwa asaaga nze ni mupoliisi ebyo twabikola diruli tuzimanyi okudduka tekava tubimanyi nyamunoonya asobola kubona wani kakati tuula wano ali mukusaaga oba oli mugezi kawadwa weripootinge ku poliisi ojja kukitegeera jangu eno nkwetaagaku
gwe nze kenyini agenda ku State House noonye omwami wo nja kumukuletera twegeragana kati kyenjagala onyambe genda ewa Muwanga ne Lwasa banoonye Kawadwa buli wasobola okumusanga bamukwate tuteekwa okugalira Kawadwa ekyalo kyonna Kigenya tekijja kwebaka mpaka nga tukute Kawadwa olwaleero omwana wange tazanyibwako bajja ekimanya teri kwebaka ku Kigenya kigenda ng'okirangirira basaaga teri kwebaka kulabudde sindika emmotoka awo kimanya akusindika atunda obutunuzi sindika mmotoka aba My dear Inspector, this is the home of our dear Sergeant Mpima. Okay. He's the OC. Fine. OC police Fine. for this area here. Okay. Yeah. Those of here, it is me, your dear Headmaster Omaba. I have brought you brilliant, fantastic, superfluous, and wonderful news. What do you want? You see, the influence of a good headmaster. English everywhere. English in the schools, English in the markets, English in the homes, English. Nkugambe yogere ekikuleesa ogende. But madam, why do you have such a bitter mouth? Bitter, bikwatirako wa. What do you want? Okay. I have brought you good news for yourself, good news for your family, good news for your neighbors, good news for your relatives. In fact, if you have a bull, you better bring it out and eat it today. Nti yogere ekikuleesa ogende. Sayininga wano maama. Gwe, lwaki oyagala kusayiningisa buli omu? Badde manyi bino twabimaze. Guno mulimu gwange ssebo. Ndika. Kozi bagenda wa? Kazakhstan. Overseas, beyond, yonder. Bannange leeta nsayininge. Mama, lwaki osayininga ebintu byotamanyi? Ono inspector of our Ministry of Education. Oyo inspector wawa. Oyo agenda tambuza amabaluwa ku kyalo. Weebale. Hello. Is it true? Kituufu, actually you are not an inspector from the Ministry of Education. Kyekyo. Obadde angezaako kunnyonnyola naye nga tonzikiriza kwogera. Gwe, nenyoka nkuingiza mu ofisi yange nenkugulira ne soda n'otula ne mu ntebe z'essomero ng'okimanyi bulungi nnyo nti toli inspector wa Ministry of Education. Lwaki oli mulimba gwe? Wowe mama, mama wange oli ludda wa? Nze nagambye akasajja ka busungu ate okusinziira ku kyekaŋŋambye kirabika baakadiployinze wala eryo ejjinja si lyakuvaako kati. Mama, akazungu baakadiployinze wala. Wowe mama, wowe guma ekyo nange gwe nasiibye ejjo. Toyina ngeri yonna gy'oyinza kunnyamba. Eki banzizeeyo omanye ekintu ekyo we kiruma. Wowe mama, wowe. Kawadwa mukwano linda todduka. Kawadwa munnange byayononese dda. Biki ebyononese? Bakunoonya, poliisi ekunoonya. Polisi ki? Eyaffe ey'okukigenya saagenti yasindise dda abasajja be balwasa bakunoonye bakuyigge bakukwate ekyalo kyonna nkubuli ekiri bulindaala agenza ategeeza buli muntu nga bwakutte muwala we. Bannange muwalaani Namugambe mbu wamusoberezaako mu nsiko. balimba akana sinakasobyako kazirise buzirisi nembula engeri yonna okukatwala mu ddwaliro. Bw'oteekweko mangu Kawadwa nkubuulire ebyo ojja binyumiza mu kaduukulu ate omusango gw'okukwata omwana atanneetuuka mu binnyo bagenda kuwanika kalabu. Bagenda kunzitira bwereere naye kakati gwe akaana akatowadde okanoonyako kinze ŋŋandiwa. balimba nze akakawala sikaagalanga nako. Mama bwino waali mberedde n'ebbaluwa agiina wali gye wawandiikidde kannamugambe muno kakusinkana ewuwo. Ye nfudde maama kaka tukole bwe tudduke tuve ku Kigenya kuno tugende tusibemu ebyaffe tugende. kakati mu dduuka tukimayo ki? Nkugambye baalinze dda baamulabye dda Lwasa nga yebbika ensiko okumpi n'ewaffe. Ye tuyite mu nsiko. Headmaster oli mubbi wabya amabaluwa g'abantu. abange kitemubano ntwalekerera mweri ewalala mubadde ki? Ankubye nabba amabaluwa g'abantu ng'ataga mulimu ne ssente ono. Olimba sina kye nkubyeko olimba. abange mubadde ki?
otyo ne sergeant wuyo aza katonda abayanja gwewedde sergeant wama akavubuka kano kalimba sirina kintu kyonna kyenkabyeko sirina kagenda kugamba nze simanyi nzibya amabaluwa nga buli muntu sente naye kalimba sirina kintu kyonna kyenkabyeko nze sirina kyenkoze kalimba sergeant ankubye ekikonde fuuko ono gwolaba natwala n'amaluwa abiri nga mulimu sente tonkubye kyo sergeant kyo ekikonde nzimukubye sirina baluwa nalina gye mubyeko alimba olimba onzibye olimba oda mwegamba oda ebeera oda tujja kusula mufolofoto onzibye tonzibye katukole bwe tuti kati n'ebyo kukola bingi nnyo ebintabanya omutwe bingi nnyo ku dakiika eno siyinza kuwuliriza nsonga yonna naddala bwe eva mbatumbaavu nga mmwe tutegeragana muyingire mu kadukulu bwe tunaba tufunye obudde enkya oba wiiki ejja tunatandika okwoza muyingire mu kadukulu kakati mugende mutandika okutambula mankulanta genda oyambe ku namugambe omugye mu motoka tutegeragana kawa twava kumurepinga amukutte nja kunnyonnyola ebyo biveeko tebikwatako ekyango kyenjagala kakati mugye mu emisibi n'engalo mugyeko emisibi nammwe mala kwetukira mu kadukulu tebasiba bantu na misipi wadde engatto ono okusinga ebizibu sirika quickly sergeant no let me tell you how it has been. You will tell me tomorrow, or perhaps next week. Sooner or later, no, but no. Oh, sergeant,